Yes, omulabi wa DPTV Uganda twanirizaako omulundi omulala gyebale gyotuusaako engalo amanya Sajine tutuusaako n'okwaniriza ate ebyaleero njagalamusaako monna abali ku Facebook page DPTV News Update mbagala nnyo ossa n'abali ku YouTube DPTV Uganda mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala kati olwaleero tuze wano owa Mama Uganda mukyala mumulaba nnyo mu matibbi ag'enjawulo akola ebizigo ebyenjawulo eri abakyala n'abaana so tuzzeeko wano leero tumubuuze era tubuulire omuntu ayagala okumufuna amusangawa naawe omanye obuuzi obeereyo ngaolususu lwakyankalana lwakucyankalanako lwakufaako omwana wo alina ebintu ebyenjawulo omubiri oba omwamira naawe omwana mukyalawo kati twagala kumubasinkanye Mama Uganda ababuulire naawe otegeere osanga okuba ajja kubabawa enamba ey'essimu omusobola okuba nga mumufunira ate munyirire obulungi kwefaako ate kifansalira obulungi bwe ye pasipooti yo mukwanirize kino kiraba tonnaba nakumanya n'omanya weewaawo amanya onoonyaliri eri okulumba Mama Uganda Mama Uganda ate bw'oba ng'ogirina nga yegwe Mama Uganda era nkusiba kuba nze alirina ndeka Uganda wa Mama Uganda omuwati nanyini kunyiriza sikini z'abakyala n'abaami n'abaana bw'oba oli embalabe yakulemera breakfast zikulemedde bannange kugamba ebigambo bino jangu Mama Uganda ayagala bakooyi bw'oba okola sikini okulabika omuntu ewange gyojja nkuwa kirimix abo kyalinako mbalabe naye ate si byakwesisoboke nkayagala okusanga olingirako muwadde free ani bannaaye bwelondayo gwolaga nga yafa Mutimu ani Sumaya Barbara Irene weeks 7 mulaba nga alina embalabe z'abaana alina passport ate tukuleka mu kalayo tegwerusa oba oyagala newojjanga bwotibwolinoobwetujjamu nobwange buno osikiriyo esala eringa yakikere iyinza bikuwakazigo kanobbo kakola ku mwana omwana awutuse omwana ye rashes omwana kakola ku bonna kakola ku mukulu kakola ku muto naawe nekikabeeyi nnyo tukayisako buyisa kano ketuyise tutya bakayita baby jerry Mama Uganda baby jerry omulungi ali ku DPTV kano ke kazigo bakayita baby jerry mbu nange kankolako tekeerusa wabula kakiriyalinga obukyafu bwonna obubeera mu sikini kati bw'obwemala tulina black sports free wano ono sports free bino binaba kuba bino ebipiikozi ebinene bijjange biringa amasira kano kakola kuba ebirevu ate abeebirevu ebibutuka ate omanyi abasajja bitusumbuwa nnyo tokkiriza kunyonyola ku byonayo oyize akati kano ak'abasajja bakayita make body lotion kano k'abasajja bakukola skin nobeera nga skin yeeseera wano mu kirevu bano abasajja bakutuka mu kirevu bakusaze bano bakutuka ku nkoona owesiga bwesiizi noonyira nobeera nga olabika bulungi ate n'abalala bakikwata bwinti abeeru bwe balina okuba abalungi nedda n'owa black abeera omulungi n'owa black anyirira mu kkala ye naye n'alabika bulungi kakati mukadde wange wayita ninja muganda wange ebirevu bikutabukako naye ate n'abasajja ennaku zino beefaako tosikyakirevu kyokka
abasajja nakubwe bevaako sikiriza bebaziyoyo tava kuguli omulembe gw'edda nti batebesiga obuzibu obwabajjajjaffe guno omulembe gwa digito ova kuguli ogwa analogo kati guno gwa dotcom mulina okubeera nga mulabika bulungi nakufuna abaami abakyala abakwettanira tulina okuba nga oli oti tulina okuba nga twekolako kekano kati ffe batumbuto ab'embuto ennene bweziti olina watukolerayo akabasaba embuto gwe bano abalina ebibuto ebinene kano kakolaki kanywa kasirimiti kano kasitangubulira emirimu gyolina okukakozesa nebiki byokateekamu nkugamba ebigambo bino togenda sigaza lutonzi abamumanyi nalina ekibuto nga kiringa ekigenda ozaala kubanga nze sampo waddawo nze sampo olakonda bamuzina engoye z'abanene zimazazi naye nga banakuteddemu buli lusekise oyinza okugamba ne wa myaka abiri onsimba n'owabiri mwetaano nga alina ekibuto ne bamuyitako ne batwala mama Uganda. Yes, kino kyembagamba abakyala bulungi kwefaako kano enkozesa y'akano ngikulagira ozza okugula kayinza kuba mu ssente mmeka kalera ku mitwalo 7 gyokka ate sikawano kazona kajja bunaayira naye nkugamba ebigambo bino nti kakola si kwesudira abamumanyi mama Uganda baali bamulabyeko nalina ekibuto okiraba nalinganga agenda okuzaala naye mubutuufu nange nenezuulanga mubutuufu nafuna mwami nanga mukyala ngenda kukukyawa kubanga nga kaseera nvuma obukadde nengamba ate nenzula leka nti aging kati nze ondaba ndi onsuubiza myaka eno kati kanti aging okalaba kano bw'okeesiiga bano abakyala okaddiwa obeera kubeera awo buli kaseera nebuuza mama Uganda kyekikufaananya bwotyo kabonza omubiri kanyiriza kajja murashi kaweweeza omubiri omusajja libakwatako wenna obeera oseerera buseerezi kwegasikiri buli kaseera ebeera bwekyo nga bakulaba za bebi nze ondaba mpaga masiri alaga mubiri nze mwenyini nze sampo kubanga nze ekintu kyentunda nkyesampolingirako nendoka nkikuza omulala sikutundako kintu kyesikozesangako kano keka anti-aging kati waliwo abakyala betusanga nga engalo zakyankalana tezitwanagana zeefumba wakala nga musanvu kano ka black knuckles kano engalo zange ziraba bulungi olabako black knuckles yenna kano okwata mukwasimu genda osiga buli wolina black buli wolina black engalo etereera mu bbanga ki mu mwezi guba oba munyiikivu omwezi muotera naye oba toli munyiikivu kumanyi bwotandika bino ebintu obanga atandise gabalya sirimu olina okukola nga toweera ate n'omubiri gwe oguwa obudde oba tokuwadde budde tegugenda kunyirira oba omanyi ti gyogenda ogenda ssaawa emu keera 12 asatu ogaterekemu ewaka asatu ogamalieko omubiri gwo guno omubiri kyekikuseguliza wonna nze guno omubiri sikiini erina wempisiza nataasoma wetamuyisa kubakyala kisoboka bakyala tenammwe waliwo tyagala mwami alabika bulungi abakyala bibayisa wangi tambula naawe naye muganda wange ebintu ebyo biva ku muntu sabbuuni ono omulaba bamuyita kojic acid alina simu yobugulinga kojic ajja kukubuulira kikyakola kati nkuyambye kino nkuyambye sigenda kukubuuza osobola okugulinga ku simu yo Uganda ayinza okuba taliiwo oyinza omufuna Dubai oyinza omufuna India oyinza omufuna ensi zonna ez'enjawulo naye talaba ku nnamakula abakyala bali balina binnamakula tebamanyi kyebalina kukola sembezaako balabe sabbuuni kano sabbuuni ono ajjamu nnamakula ajja black punches ajjamu ebintu ebyo byonna bibeera mu sikini nebeera mu birekalumu bimujjamu ate bwenkwerako kali akazibu basala bazze kunyuma ababulaaka nakyo kala musigala mu kala yo yanakyo munyirira bunyiriza abakyala nze sikakozesa sikakozesa kalala
omulungi ali ku DPTV Uganda ono ye maama Uganda mwettanire ku lw'endabika ennungi tojja sigala kyekimu nga okozesezza ku bizigo bya maama Uganda asangibwa Ntebe Road awali Club Vault yes digize mujjukira Club Vault we yali naye nga bwe batumanyi Club Vault waliraanye ekizimbe ekiriraanye kapaka k'ekyebusaabala waliwo opoziti oba opoziti Lion Estate oba kaala waliwo hotelo kaala eriawo wansi kaala waliwo hotelo wetuli si wala nnyo n'owakava ekibuli kutambulako katundu tugasana kulinnya boodi ate tutetubalinga bw'oba oyo nga tosobola kujja tukuleetera Masaka tuleeta tuteeka ku mmotoka ne tutuwako tulina ab'emubende tulina ab'eriganga tulina ab'ejjinja tulina ab'enakasongola tulina ab'erira tulina ab'esudaani ate tulina n'ab'eindia n'ab'etairandi naye bakuba kati olusawe babisiba tulina we tubaweereza nsaba osigule abagizi bakwano bange abalungi amannya gati maama Uganda bingi byesitabagambye olw'obudde naye ng'osobola okujja n'okulira ku namba y'essimu n'ojja wano n'enkunyonyola ebirala ebyenjawulo ate waliwo abakyala akabakyala sobola kwogerako waliwo abaami abaneetoolodde kaffe kakyama k'abakyala kali kattabu noonyaako ng'omukyala ali eyo kali kaffe abakyala kali tulina ngeri tukakozesaamu enamba yange eri 0704 34 33 29 jidde mu Luganda ne MTN 772 34 33 29 Luganda 0704 eyo enamba y'Amayuganda webali kunyirira ekitiibwa kya Mukama kamba si buli bano abalungi abali ku DPTV Uganda nembagaliza olunaku olulungi ate muyiteko ko wano ku maama Uganda mulabe nga ensonga etereerera ddala amanya Sajjime as usual okubatuusaako buli kimu mwenna Baganda bange bali ku Facebook page aba DPTV Uganda batumiddeko nnyo sijja kumenya abali ku DPTV Uganda eri ku YouTube channel yaffe ate nammwe mbagala nnyo mbagalira ddala DPTV group nammwe mbagala nnyo Barbara Kasibante mwenna mbagala nnyo Baganda bange tuddemu nate omulundi omulala I sign